N'abutambuza munansa nayo nane ku kyaki yonna ng'agenda abugabira abantu nti Justin Nabbosa muntu mubi nnyo ng'ataddemu ne ssente kuba sitaani yali alaba ekiri mu ye. Kati olwaleero mu byonna bye yayitamu bye sijja kudda mu details, Justin amanyi okusiiba n'okusaba era ndowooza kyekyama kyo. Mukama tandiko muwa amafuta yatandikira mu nnyimba zange nga ye Katonda tabula kkubo. Alina lwe yayimba bamuyita Yesu n'ayimba ekigambo yerere 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 mama. Nagenda Sweden Pastor Kats ne banne ne bantika esuit engoye ze suitcase of clothes. Abantu abenjawulo nti ntwalira omwali yayimba yerere 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 mama. Nanze nyine limba tebempatira deki. That's how God started. Netuyimba yekani ngayimba omuntu mutono nnyo. That's why ndowooza bw'obaako omukisa tokola bingi. Olimba luba lwange kuva eno paka eri noyimba kani nkwagala nange nkwagala faayo omutwalo nange nkwagala nayimba ekyo nekibiina kyamaanyi nnyo. Pastor ndi lubuto ndi mwana wa ssomero zira ntya wamami ne mugamba ndi lubuto nga ye ayitamu katono nnyo naye kaali anointed. Kakati years later ndowooza Justin Katonda atandise kumuliwadinga olw'obwesigwa bwe yalina ng'ali wansi wange olw'obuta siwirako Justin nti anjogeddeko ebigambo simanyi akozebwa ati newakwadde bamusunaasunanga ayogere kino. Of course there is no perfect person, naye she kept her clothes pure until Mr. Mwaganya found her and married her. Alabirira abaana ndoza Just yatwala byonna Just ne Twina ndoza basobola twala byonna ebiri ku bulamu bwange whereby batwala the preacher banza amafunze Katonda yafu muntu yanzikaako yampa ebintu bina okusomba ekkanisa nga mbulira ekigambo okukola okusinza nga bawulira ezo nnyimba mwoyo yali wano okukuba ebidongo ebyamukama ndi mudongo okusabira abantu n'okukola okusinza n'okulabira bamulekwa n'abaana b'okukuba. Ennaku zino mbadde kubanga bantunda kasooli ntunda ffene okkuba nfune akasente naye abasinga ku banninaana omu ayinza otwalako ekimu ayinza otwalako otwala bamulekwa okulabira bamulekwa ng'apooso olina atwalako okuyimba olina atwalako okubuulira kwokka. Kati ye Justin ndowooza okubona abona ennyo yasobola okutwala byonna abuulira asinza ate alabirira ne bamulekwa. Ndowooza kimu kyansinzeeko kufumbirwa ate nga nakyo sikimaako buzibu kale nno olwaleero nze ninganga aloota Just ono baasulanga mu kusaba n'okusiiba okutaggwa. Nange kenyini pasita wabe nga abaana ng'abaana basiiba ng'abaana basaba tuva mu kusaba ne tugenda eka ne bavaayo ne bafuluma ne badda mu lujja nibagamba ng'ate kisuse ng'ompuliza bubi nze ngenze mpumuleko bo batandise kusaba. Eyo ndowooza Mukama gyemwera oluyimba oli Katonda. Ngenda okuwulira nga buli ringtone by members of parliament, by business people, everyone nga bwebakubira owulira oli Katonda. Kakati natuuza Jazz nga Jazz ekikutwala mu Serena kiki naŋŋamba nti ekintwala mu Serena nina ekirooto kye nalabanga edda Abanigeria aba Black American nga bakuŋŋaanyiza abantu nga bayimba. Kale bwe nsanze wano bannamawulire baganda abasinga tutakuŋŋaana eyo mu byaffe myaka mingi tulwanye naye nga kuno muzze ku lwa Jazz mbeebaza nnyo. Amina. Jazz is my spiritual daughter. Muye ndabamu Joyce Maya. Muye ndabamu Adaehi. Muye ndabamu a great woman of God. Hallelujah. This country is about to see. Era nze ngamba abantu ku nsi tobeerangawo ng'ogamba ekintu ekyo singa nakikola bwe kiba nti kyalimu kulumya muntu kikole
olimo kubeera ogati kale singa Serena nagitegeke gitegeke okitegeke oba tuze oba tetuze osule ng'ogamba ekyo nakikola kyagaana bugaanyi naye nakikola olimo kukaddi wange ebintu bikuluma ku mutima kale singa nakola gundi kikuli Katonda nga ye mubeezi sikigambye jasi yekka kigambye namu be there with oli abeera n'ekigambo bwekikola nekifa beera munekano bwekikola nekitafa okitegedde kuba twatandika ekkanisa enasana nga bano betulina bajini piisi bajasi ng'enjala etuluma naye nga twesibye Katonda yekka kale olwaleero tukuŋŋanye wano nga tubeegayirira mbasaba okubeererawo Justin Nabbosa. She's my spiritual daughter. She's my sister from another mother. She is anointed and I believe bw'onaaba Justin weddugaza nnyo Katonda nga ye mubeezi ogenda kubeera mukyala w'amaanyi nnyo mu ggwanga kuba kamera zonna leero zitunuddemu kale nga 28 April ku Serena Hotel ku luno nga abayimbi tebavudde bwe naye Jaso wewaffe ow'ebusanda ebusoga eyindinda Filipo yewebusanda Jaso wewaffe ye Kamuli Jaso atuyise era kaye byayogedde wadde olumu museka abadde ne point. There is a difference between a gospel show and a secular show. Miracles happen in a gospel show. Ebyamagero bibaawo. Mama Seroma Seroma Limited era ndozabo bajja kutuula mukyala Sekidde daddy wange kati mami yezanye wange wa jazz naye nga bantu bange jazz we bali kubba mikwano gyange gyonna sikyagira banjiwulira wa jazz mbebaza okunjagalira jazz era bannange bannamawulire mbasaba Seguya munjagalire jazz tajja kuba disappointing kubanga jazz anzijukiza atambulira mu kkubo ly'aba Judith babiri ba Julie Mutesa Sira ba Jackie Senyonjo bano ba Sandra waliwo group y'abakyala abatono ba Joy Tenda abakyala batono bwe bati tubawagire si bangi nnyo juzi nanjogera ne Pastor Dorothy Bingu wenabbi nemugamba manyiro akimpuwagira abakyala abakola ebintu muli batono kakati jazz y'omu ku betulinawo amina abakyala abali mu kusituka kale tubeerewo tubawagire. And also I will say one more thing, Justin muyimbi Kamili yangamba nti ngenda okuyimba nze ndi muyimbi ono ye muyimbi mazima oli muyimbi ddala zijukira Amoti lunasonga Amoti yasanga Jazz namukwata ku mukono namutambuza mu banne mwena abalowooza nsinze yayimba nange kwagala mpaayo omutwalo sinza Amoti ono yayimba bwe abantu balowooza yaluyimba. Justin is a musician. I remember I met Honorable Geoffrey retired. Nagamba nonyeza omwana bwe yamula nanga nti omwana oyo yayimba. So she's really a musician. Si bya kukanika, she's talented. So bw'oba onyumirwa okuyimba ng'ogyeko bino byonna bye tugambye akola bw'ati she will sing for you and you will be blessed. Kale nga 28 tubeefukamiridde mujye muwagire owaffe Jazz owaffe aba worship house mwenna nasanyusa okwalaba nga mumutadde ku status. Mukama abaddizeewo tubeerewo tufune emitwalo 10 tufune emitwalo 2 tufune $2 tuwagire Justin Nabbosa. Mwebale nnyo olumojja n'oyogera n'otamanyi oba omuwagidde ekimala naye ndowooza mby'enjogedde Mukama naye baatubedde ne babeerayo akomebwako ajje ate ffenna tugenda kubeerayo. Nyina oluyimba lwange olupya lwendi mu kufulumya baluyita Beeredde wanje lwamaanyi nnyo nalwo nja ddusaba okululako Beeredde ne wakuserera big break. Yeah, do you answer your passages in